Zigaga yongode mu kibuga ky'Emukono kunaku olwokubiri nga bamenya obuyimba bw'abasuubuzi wabula nga kino kitabudde abantu be bagenze mu Dasweria wamu ne mu ghetto nazo ne bazikakkanako ne bazimenya nga kino kirese abantu abakolera mu bifo ebyo nga bakaaba amaziga.
Era gy'olaba yebadde Mudaso Area eya Mukono wamu ne Mugeto nga wano abantu bagezaako okuwakanya okubamenya nga bagamba tebabalabudde wabula eno amagye gaali galiddwayo mu bungi era nga omuntu abadde agezaako okulaba nga awakanya okumumenya nga amagye gamwaŋŋanga era nga wano abasuubuzi bamaze ne bapowa wabula nga ebigambo nga bwebulira bwe bakibabolekeza eri amagye wamu ne poliisi wamu n'abaduumira ebikweketo bino aba Mukono Municipal Council. Nze kati ondaba nina akaana kange bizinesi yange bagisazazza mbagiyiye naye gavumenti yali tuyambye ne baako newantu wetukoledde oba si ekyo ne baako nekyetuyiyizaayo kuba kati abamu tubadde bantu ba wansi tugenda kusigala ate nga tuli ba wansi nnyo okusinga wetubadde omuntu adde afuna omutwalo n'olukumi ogenda tandika oba nga tokola ki nga tolufuna naye kyetwegayira ku gavumenti bweba esazeewo kukola projekiti zaayo tetuzirinaako obuzibu naye erowooza ku muntu wa wansi kaddala ffe aba wansi abadde batetenkanya okubeerawo kyekyo tugenda kubayigganya tetulina gwe tugenda kuyigganya kuba si buli omuntu ayimiriddewo ku oba nti si buli omuntu ayimiriddewo ku kumenya amateeka tugagoberera naddala ffe abafunyeko obuvunanyizibwa naye just tujja tukola bubi nti bwe tubaye tujja 10 okuziyiza biri eri embeera engadde ze twalimu okuba nga twakyuka kati ate nawe wakuddewo kitegeeza embeera embi egenda kweyongera naye gavumenti ekole kino nga wetusalira n'amagezi tebenanekedde emirimu tumenye n'ebizimbe ebisinga mu Mukono tebikoze eki tebiriimu kugamba nti Mukono teri ku levu gye bakyagalako n'oluguudo lwakayanira Lufunda lwakuba tetulina zaakede ezimalamu singa tubadde tulina basoose n'amenya abantu tugamba abantu abamenyi bafune gye bakola kyebadda naye lwakuba atumenye nekukuba tugobyeyo ate tetulina zaakede wetusobola okukola wetusobola okugenda kitegeeza kwatamu ebyaffe netuddawa tudda mu byalo ate n'emubyalo gye tudda tewali kiza bubi olwokuba bino ebintu bajja ne bawoninga nga tulowooza basanga bajja kujja bagambe ku muntu omukomu tijjamu ebintu byo okole emirimu gyo oba obize ku mabbali ate ng'eno wansi batugamba nti bagoba bantu ku maini naye kati wano wansi eno twali eno mabega era bali we bajja bagamba abantu muve ku maini ababoda abatakisi naye kati eno tubadde twekuumidde eno nga gye tweyiyikiza 10 naffe nze ndi asikaali naye nze nange wano we babadde wankuuma nga nva ku mirimu gyange kiro mbeera wano ne nfunawo ekyokulya ekyemisana nkijja wano kyenjagala nkijja wano abakazi babadde wano bonna beeyiya abafumba obuugi ab'omuceere ab'ebigodo bonna nga beeyiya muno we basomokeza abaana baabwe mwe baliikiriza famire zaabwe naye kati obamenye tobawadde wakulaga bajja kola ki bajja kuddawa ekiddako kufe mu bavubuka ndowooza road blockers ezigenda okuddako mu kkubo kubanga abantu emirimu tebakyayina bangi babadde bayimirira ku buyumba buno babeezaawo famire zaabwe abaana kati bonna bazze mu byalo ate ne mu byalo amapoliti bagatundatunda abagagga bagatubbako tetukyalina tudda kati omunaku ndowooza wakudda Magombe ne bampita Senkoni okuva e Katongo embeera tutuuseeko kale embeera eri buli wamu naye kati ffe tubadde tusuubira okuba nti engeri gye bakoma eri mukubo nti naffe tusobola okubeera nemmanja netweyiya mpolango nate obuzibu tulina ffe tebatulabuddeko naye nga batugamba buli we bajja okumenya bajja kuteekangawo ekisi era nga kyebadde tusuuba naye kati ffe batuguddeko kizatukiira ebifayo tujjawo tusigadde mu bbanga Wani ngagaba abatukuze bagambyeko ojja buzinga omenya mama kinyame niyoka muze bazambye mudatu mumenya mumenya
tufe namwe mpaka tufe namwe mujja mutambuleko n'emigojo kaka mutambule namwe nakaza omwana kusomero indasituleeko naye nimubagambye mutugambyeko mumenya mpaka tufe namwe tufe namwe mutegebe tuekyaye tufe namwe kimwagala asula mu tenti tejjamu yadde tufe namwe kimwagala okumanya tobadde na kisa obadde obuyimba babukakkanako bonna ne babunyiganyiga okulabira ddala nga babusaanyizaawo ddala n'ebyo ebyembaawo byo obadde babisenda bamenyera ddala okulaba nga tewalina kimu kiddamu kuvaayo nga bwe basanzeemu ebintu obadde tebagumiikiriza abantu kubijjayo ng'ewamu mubaddemu ne pool table nazo bazinyigiddeyo. Nsimbi akulira abakwatisa amateeka mu kibuga ky'Emukolo agamba twali mutu omu gwe bagenda kuttira ku liiso era buli muntu yenna akyalina akayumba ke akakyali ku kkubo wamu n'eyo gye bagenda nga basenda bonna bagenda kubisenda okuba nga babimalawo. Linnya lyange nze Nsimbi James nga nze Senior Law Enforcement Officer Mukono Municipal Council. Extras gye tuliko ya trade order kino kyajja oluvannyuma lw'okufuna okulungamizibwa n'okulagirwa Permanent Secretary wa Ministry of Government abaga tubenga tuteekateeka ebibuga bino bibiri era ebbaluwa gye baatuwa teyali ya Mukono yonka yali ya Uganda yonna nga bweri. So enteekateeka gyo tekisa mu nkola okulaba nga tuteekawo kye bayita trade order mu bufunze kwe kuzza buli kintu ekirina oba ekigwanidde okuba nga kikolebwa oba okubeera. Era mu kaakano tutandise n'okusookera ddala okukliyaringa abasuubuzi oba bizinesi enjawulo naddala ezo eziri mu temporary structures mu kantiini ne kiosk nga bwe zinga omwazirabye okusobola okubeera nga zivaawo zibe nga tuziteeka mu kifo kigwanidde saako n'abasuubuzi. Leero tuyingidde olunaku olwokubiri okuva ku lunaku lwajjo okusenga nabadde nnyo eGoma kuba munnange yabadde ku Central Division naye ng'eGoma byatambudde bulungi olw'ensonga ggulo limu twaba tumaze okufuna ekifo we twatutesizza era noteeka abantu bonna abadde bakola maliga oluguudo era ajja okusinga eGoma
twabadde mu kuddaabiriza n'okutereeza ebifo ebyo abo abasuubuzi bwe babadde nga bakolera era twafunyemu resistance yonna olw'ensonga twamukola kisookerawo ddala twayisa notice olwazzaako nekubanga tukola drive tuteekawo emmotoka n'emizindaalo olina tutegeeza abantu biki betwandiyagadde bakole nabeera netugenda nabo netwogera nabo ne meeting ez'enjawulo okusobola okubeera nga tuli bumu mu kukola omulimu guno. Mukono Municipal Council ng'olese ekiragiro kino ekya Permanent Secretary ekya trade order tubadde nga tukikola periodically era n'omwaka oguwedde baatuwa ssente za Greater Kampala ne tuba nga twasomesa abasuubuzi n'abasigadde ku kibayita trade order era mu kaseera ka tuli mu kuteekateeka y'okukola bayiro egenda tulungamya ekisembayo ku ngeri kitino okwasaganyamu ekya trade order naye ng'okusingira ddala twakoze omulimu omuyonyi twasoboddeyo kintu kyonna kiza tutawanya era twabaddeyo kintu kyonna kitutawanyiza. Ku Mukono Municipality Mukono Central Division ebitundu byonna eby'Nasuute ne Wantoni byonna tulina ebifo abantu bayinza okudda. Ekifo ekisookerako ddala tulina ekifo kya Mukulu Mukasa tumaze okukola naye endagaano ng'awo we bagenda okudda. Tulina ekifo ekirala kya Nanteza Harriet ekiri opposite n'ekifo kyennyini mu Trading Center nakyo era tumaze okukola nabo endagaano bagenda okudda. Tulina ekifo ekirala okuli Mwami Ronald saako ne Ivan ng'ekyemmanga waayo nabeera twakoze nabo endagaano kiweka n'okusoba naye tukikoze okulaba nga bafuna bagenda okudda. N'abalala balina ebifo ebitonotono naye nga basobola okubuddamya abantu abo nabo twabakkiriza babeerewo naye nga enteekateeka eyawamu tugenda kuzimba akatale gwe tusuubira nti abasuubuzi bonna abasinga tunamala okuzimba akatale ka Mevale Market bonna bajja kusobola okugendamu akatale ako. Byonna bye tukola infact ekigendero kyaffe kyasookeddeko ddala twali twewala nnyo nnyini ddala okubaako omusuubuzi n'afiirwa omulimu mu kintu era mpola abasinga n'abaddemu embeera gye mwasiŋŋanye ennaku lw'eggulo abamu bwe babagambye nti mujje mubeerewo abamu olwokola babadde fuluzide badde balowooza babalimba so nga ate amazima gabadde gali nti babadde bakimanye bulungi nti nga naku mwezi lumu bonaba tosudde kugyawo bintu byo tujja kuba tubijjawo era ebisinga bwe twagyewo temwabaddemu bantu okuleka ebimu osanga biyinza okuba nga abamu basazeewo ate bo babizzeemu naye nga eggulo limu twayiseemu nga abasinga badde bamaze okugyamu ebintu byabwe nga ffe okugendayo kwaffe twabadde kumbi kuttanja buttanja kuba abasinga badde bamaze okuwulira era compliance eri abasuubuzi n'abalina ebintu byabwe kumbi abadde nawo 80%. Tetwagenza okujja okukola era tuttanja buttanja n'okulongoosa ebadde bisigaddemu bitonotono.